Nvudde ntya ku mazambi. Inshallah ya Rabbi atase nvudde ntya ku mazambi. Inshallah atase atuje ku mazambi. Ya jamani amazambi sigavigako. Ogayiga kyangu. Ogayiga kiki? Kyangu niyo gavako. Naddala ezambi ery'obutambuze. Erimu ku mazambi agayigika mu bwangu niyo kulivaako oyinza n'okuggwawo ekiwalaata n'amanya ne gagwa mu kamwa olemedde ku bwenzi. N'olyoka oswalukanga mu bwana obwa siniya 2 3 nga omusajja jjajja teyewa kitiibwa ng'olemedde ku zambi. Abamu abasawo babagamba nti haji bakuba bakyala bajja kutula omugongo nalyoka litayalinga naye nga adde alemeddeku. Omwana Adamu asobola okwemanyiiza obutagenda mu bikola bya butambuze so okyemanyiiza. Era abavubuka bato tubakuutira n'essekukuutira yenna weerwaneko omanyiiza obulamu bwo obutaggwirana n'abaana ba buwala osobola okimanyiira. Era Allah bw'akikuwa n'okitambulirako negiwera emyaka 3 ng'okirwanyisizza ate emyaka egiddako osobola okwanguyira obulamu. Gwe sooka okiwa emyaka 3 uga nti bismillah kangume emyaka gyange egi insha Allah omutima gutuuka ne gufa nga ne bamuleeta ne bamukuteeraawo uga nti mwana omuwala oyo mubalagavu kimala. Naye abaami ekimu ku bintu ebituleetera okubonaabona n'edduniya eno kukuba kifuba ku baana ba buwala abo. Ono oli kitawaanya nnyo naddala future time yo. Baveeko ekimu ku bireeta kuba nti omwana Adamu agwa nnyo mu mazambi kuba nti aggulira nnyo ku saidi y'abakyala. Okuggulirawo ennyo basiira bonyumya nabo okulagana nabo oli nabo akaseera sheitaani wagiwadde emikisa osobola okwemanyiiza obulamu bwo nga ne banno b'okula nabo bagana ekirabika omuntu ono si mulamu bulungi naye nga mulamu ye alina byabala ewa Allah we. Bw'okyemanyiiza kisoboka n'ekiri nakyo bwekyemanyiiza bwemanyiiza kituubwa ekyoggulana na buli akusaze maaso nakyo yakyemanyiiza bwemanyiiza natuuka time nga alina experience nga ne waba afaanana tatamulema experience ng'eri waggulu. Abavubuka bato tubajjukiza nti okuva ku myaka nga 2 mpaka 4 enneeyisaayo n'omukwano gw'olina mu mubiri gwo bye biviirako okuba nti okuva ku 4 okudda eri tokomba ku mirembe oba insha Allah ojja kukomba ku mirembe. Wakati wa 2 mpaka ku 4 bw'otabaala ennyo mu bakyala oligenda okuyingira na mu 5 ng'osasulira olutabaalo luli. Wakwegendereza nyaawo akakkanira awo mwegyo emyaka okuva ku 2 mpaka 4 agenda otuuka mwana mu 5 ng'alina emirembe teri amunoonya. Simanya ati waliwo omuwala yali Masaka eyo kati ate bali ne poliisi banoonya gundi banjagazaaki simumanyiiza nga ne bamugamba nti ku reception waliyo omukyala alina akaana ayagala gwe mumuleete wano so si kwagala kumenya ddirisa oyitemu oyidduke kubanga omanyi nti ateekeddwa okubayo ow'egindi yaleka yazze eyo nakolayo emisango eyo. Bassebo bajama okumansa abaana si kitendo kya bannaddiini. Waliwo ali e Masaka alina 2, waliwo ali e Jinja alina 1, waliwo ali e Mityana yagenda na balongo, waliwo ali egindi. Ebyo aboononefu omuntu asala eswala 5. Omwami yenna ekimu ku bimumalako emirembe ng'asajja kudde kubeera kwefuula midfield geno mu myaka gino 2, 25, 3 teweerabira nti mwegyo emyaka omukwano guba active nnyo mu mubiri gwo nga gukuba ne sparks. Allah akikola bw'atyo kukugezesa alabe aguteekamu nga mungi abaana ab'obuwala ne bakuteeraawo naga tobakwatako gwe ogumpadde nga mungi ate noba nteekano togeeza n'okola ki obakwatirako nkwokya. Bw'oba owulira omwagadde juza n'abulago olupapula genda mbakadde
sasula mahare mashekhe bajje babagowe kati tumukuwa omutwalewo nakulaga byonna okujjuza ekitali ekyo omukwatako. Omwana adamu akoze atya okuva ku mazambi? Ekisookera ddala okukyusa emikwano, kubanga oluusi emikwano nagyo gireeta obuzibu. Emikwano gireeta obuzibu, era ku yaumul qiyama bagenda okusinga okulaajana mikwano. Abagenda okusinga okulaajana ku yaumul qiyama, ya laitani lam attakhidh ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Singa saafula gundi oli mukwano gwange yanzija ku mulaini entuufu, kati gwe omuvubuka egyo emyaka tolinayo girlfriend kijja kitereka naawe. Eyo emikwano y'abantu bye baba nakyo. Egyo emyaka gyo n'okuba ne girlfriend oli kuki? Naye gundi amagezi megali guno mulende gwa .com. Egyo gy'emikwano. Abadde mu layini bamusikayo. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Zinsanze nze singa saafula gundi mukwano. Ekyokubiri, funa obudde bwa Qur'an, kubanga Allah tugenda nti hudan linnas. Eyo Qur'an mulimu ebirungamya abaana Adamu. Funa obudde bwa Qur'an, tilawa, kusoma, hifidh, kwata, muraja, yongera obudde, kubanga gyokumya okuwa Qur'an obudde biidhinihi tabaraka wa taala shaitani nafuwa ibadde ekusika. Shaitani tandika ginafuya. Ekyokusatu, okubeera mu bifo ewali irimu, webajjukiriza ku Allah, webogerera ku muliro, webogerera ku jana, wegombe jana otya omuliro, insha Allah, n'ebirala bingiko. Naye mikwano kikulu n'okumanya nti Sheikh omu yatugamba nti abaana bavukano tebakimanyi. Okutandika okubuukirabuukira abaana ab'obuwala obanga ategeeza nti ebizibu byolina tebimala, byagala kwongerako birala, naye nga tebimala. Ebyo byolina tebimala ebizibu, kati yongerako ebirala, kubanga ye kasita omukwatako bwoti ne renti kati wuwo yanzalamu omwana tasasulira renti, luli wali osulawo. Kati bibyo akawomereze ka ddakiika 7 ekatandika okusasuzanga renti. Akawomereze ka ddakiika mmeka? Kati renti wuwo. Oba sikyagenze mba amawulire tansasulira renti, mwana tamugulira mata, ndi wano mbonaabona tino. Naye munnaffe luli nga tonnamusisinkana wali osulawa tanti nali nkola, kati bwe nazaala bangobayo tansasulira ennyumba. Buddakiika 7 kawomereze ka ddakiika 7 nga tojjukira nakujjukira byaliwo, n'olyoka otunka ne renti. Ate abo bwe bati abaana abaabwe balwala buli kanaku, mwana mulwadde balwala buli kanaku, ate bajjanjabira amalwaliro ga bbeeyi. Tuweerezeyo 30 awo ga ddwaliro. Malaria waddi gwajjanjaba $30. Fenga bulijjo wano malaria nankani $7, 8, 9 nga kiwedde 3, 4 n'olyoka osasulira obuddakiika 7 obwo. Sala atunyweze ya Rabbi.